yayogeddwa Minisita Omubeezi ow'ebyobulimi obutale n'ebyobusuubuzi mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Hajji Hamis Kakomo ng'ono yakiikiridde Kamalabyonna Charles Peter Mayiga era ng'ababiikira baweereddwa ebijimusa ebiwera ddala ttani 500 n'akuuma akassaawo omuddo oluvannyuma lw'okulaga obwetaavu eri Obwakabaka mu kwongera ku nnyingiza yaabwe nga bayita mu nkola ey'emmwanyi Terimba. Oweekitiibwa Kakomo alambuziddwa ennimiro y'emmwanyi eya yiika 5 ng'eno esimbiddwa ababiikira ku kyalo Nsango mu ggombolola y'e Buwama n'ennimiro endala eya yiika 10 esangibwa e Kankobe. Oweekitiibwa Hajji Hamis Mukasa Kakomo ategeezezza abantu nga bayita mu kukola ennyo naddala mu nkola y'emmwanyi Terimba bajja kuva mu bwavu kubanga teri ayinza kubawa kimala okuggyako okwekolerera. Yatugamba tuve mu kwekubagiza ebyaliwo mu 6 bibadde byaliwo n'ebiriwo kati ebimu tebimisijja batugamba tuwe ebyaffe ebimu ne batabituwa n'atuwa tukozese bye tulina tusobole okuza Buganda kuti ekimu ku byo n'atugamba nti tuddire ebintu economics wayo bwe twasoma naye tetulinamu omukisa ogw'enjawulo mu butonde etwalise comparative advantage tubiteekeko nnyo Oweekitiibwa era abakubirizza okwettanira okukozesa tekinologiya ow'omulembe mu kulima kubanga teri agenda kufuna mu kulima nga takozesezza nnima ya mulembe. Tufisse tugule obuuma buno obutono mwami muligi owo n'omusaayi gwojja okwekaako n'omuntu wegiri okwekozeseza akati ate bw'omala okusaawa omuddo guno ate nagwo gufuuka kigimusa mu nnimiro yaffe n'olwekyo tukubiriza abalimi mu Buganda yonna Uganda okufanya awamu tutandika okukozesa tekinologi ono omutonotono omunene waana atusangira tetujja kubagamba nti mulime emmwanyi nga mumaze kufuna tractor. Yahaya Mutumba amyuka Ssenkulu wa BUCADEF ategeezezza nti okwegattira mu bibiina y'engeri yokka gye bagenda okuyitamu okwekulaakulanya. Eyakusinze yoyo yekka yatandise olunaku lw'eggulo naye bw'otandika olwaleero ojja kusingira wala bagenda okutandika olunaku lw'enkya. Mu ngeri y'emu ne bwanamukulu w'ekigo ky'Ekyankobe Enkozi Father Richard Kakoma yeeyamye okukozesa obulungi ebijimusa ebibaweereddwa ssaako n'ekyuma okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Kwe kulaba nti abaana baffe aba wano Kankobe Children's Home, Abansambya Babies Home n'abakozi bonna ab'ekitongole kya Child Welfare and Adoption Society tufuna ssente ezibayimirizaawo mu byetaago byabwe ebya buli ngeri. Jacqueline Nantale ne Irene Mirembe, BBS Terefayina.